ekkolero erifulumya emitayimbwa erya Tembo Steels ettabi ly'Iganga lyasazeeko abakozi 1,400 oluvannyuma lw'akatale gye batunda ebintu bye bafulumya okukaluba oluvannyuma lw'okuggala ensalo ya Uganda ne Rwanda. Abamu ku bagobeddwa bategeeza nti embeera ebanyigamu. Kuba batwemereza tumaze ewiikisinga enya kusatu. So omuntu oba tolikola eziranga eriwo osobola kufuna mu kyakulya. Ffe tuli mu mbeera mbi. Ayo tebatuwa ssente batusibira busibire wano tuzadde ssente dakulya eri bwawe. Kampuni eno esangibwa ku kyalo Kasolo mu Gombola y'e Bulamagi mu disitulikiti y'Iganga ng'emazeewo emyaka egisoba mu 15 era nga yesinga okukozesa abantu abangi mu kitundu ekyo. Ssentebe w'Egombola y'e Bulamagi Haji Abdallah Balunywa akakasizza ng'ekkolero lino lyayimiriza abakozi bena nti abaliddukanya bambuulira obuzibu obwava. Era babasalako olw'okuba nti bizinesi teri kutambula. Ekimu ku birobeere bizinesi okutambula n'okwigalibwawo kw'ensalo ya Uganda ne Rwanda. So baba nga tibali mu bizinesi tibaka producing tibali kutunda era ebyuma ebintu tibirikola tibaka kola ki tibali kuigulu tibaka fumba mitayimbo. Ng'ogyeko abadde bakolera mu kkolero eryo n'abamu ku bakola bizinesi ez'enjawulo mu kitundu omuli ekkolero eryo ng'abafumba emmere abavuga bodaboda n'abamabbala bategeeza nti emirimu gyesibye olw'okubulwa bakasitoma. Anti bale bampagira nga baye buli kibampagira baba beemereza bantu balokoze ki batwemereza baduziza wakola baduziza wakulya kati bana bagoba abakozi kati bana kuyimiriza kampuni yokola swali tukola nga tutunda kureti 10 olunaku lwa 15 tutakoze nnyo nga tutunda kureti 10 naye kati tutyaziweza tutunda kureti emu bandi beemereza babawa omusaala abantu bakola ki bayirayo obwayi ate esente tibagabira ku kiseera bamala balwogabira abasaade esente bakaluba bamayumba babanga ife ab'emmere twabanda kale buti awo kyabanga tibiddusa. Abalala bategeezezza nga n'obubbi bwe buzzeemu mu kitundu ekyo. Gabakayiba gawera 10 gabakayiba kale tibatuukiriza kulya ku itooke waire tibakwikiriza kulya ku itooke waire abayibi emisango gyeyongeire obuyibi bufuuse buyibi mbega ntekaliyo kintu kya muntu kisigala kuluya. Wettuukiridde abakungu mu kkolero eryo baganya okubaako kye batangaza ku nsonga eno. Ivan Wakibi yakusakidde eggulu lino Crabkedde TV.